Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Abdullah mutabani wa Umar bin al-Khattabi mutabani wa Khattabi Allah basimi bombi atunyumizanga atugamba sami'tu Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yaqulu nawulira mbaka wa Allah okusasira n'emirembe bibere kuye nga agamba buniya al-islamu ala khamsin obusilamu bwazimbibwa ku nsonga ttaano obusilamu bwazimbibwa ku bintu bitaano shahadati an la ilaha illa Allah wa anna muhammadar rasulullah okukakasa kitawali kisinzibwa mu mazima okujjako Allah tabaraka wa taala era n'okukakasa nti nabbi Muhammad okusasira n'emirembe bibere ku ye muddu wa Allah era mubaka we wa iqami ssala ekyokubiri kuyimirizaawo ssala ettaano ezimanyiddwa wa ita zaka n'okuwaayo mu maaliyo n'ojjamu omutema gwa Allah kyetuyita zaka wa hajjil baiti n'okubanga tugenda ne tulambula ennyumba ya Allah tabaraka wa taala Kaaba ey'emizizo wa sawmi ramadana n'okusiiba omwezi omutukuvu ogwa Ramadan. Hadithi eyo etulaga empaji z'obusiraamu ettaano. Muganda wange omusiraamu toyina okumanya nti buli mulimu gwonna gwe tukola mu ddiini eno ey'obusiraamu gulina empaji kwe guyimiridde. Buli kintu kyonna ky'okola kirina empaji kwe kiyimiridde. Obusiraamu buyimiridde ku mpaji ttaano. Mbaka zagezaako okutugamba mu hadithi eyo. Buli mulimu gwokola kakubeere kusiiba, kakubeere kunaaba, kakubeere kola ki, kebeere hijja, tuyimirira ku empaji ezikola omulimu ogwo. Sooka onoonya empaji z'omulimu olyoke okola omulimu. Hadithi eyo yakusatu mu kitabo kya Arbauna Nawawi. Amanya Sharif Ilyas Wanyama ku Bilal Islam Channel. Assalamu alaikum.